Waliwo ebyayogerwa nti Idi Amin yatta bannansi b'eggwanga erya Kenya abaali tebalina musango mu kaseera bwe yali ng'alwanyisa obubbi bw'ente mu kitundu eky'Ekkalamujja. Era mu kaseera nga Uganda enaatera okufuna obwetwaze, kino kye kyaleetera Abangereza okubeera nga bagamba nti Idi Amin alina okugobwa mu magye. Wabula Prime Minister mu kaseera ako Milton Obote yagaana okubeera ng'ateeka mu nkola ekikolwa ekyo, n'asalawo okubeera ng'asigaza Idi Amin mu magye. Era ng'ekintu Milton Obote kye yakola ng'ali mbuyinza n'atuuka okufa ng'akyejjusa, kwe kubeera nti yawa Idi Amin amaanyi nga mangi nnyo. Ng'ebiseera ebisinga obungi ono baamugamba n'okumugamba nti ye yatondawo Idi Amin, wabula nga mukwanukula agamba nti ye si Katonda okubeera nti ye yatonda Idi Amin. Wabula engeri Idi Amin gye yali teyasoma, musajja mukulu Milton Obote yali alowooza nti ajja kumukozesa buli kimu kye yeetaaga, era nga tasuubira nti Amin ajja kusobola okubeera ng'amugya ne mu ntebe. Mu interview musajja mukulu Milton Obote gye yakola walyoka wayita omwaka gumu afe, yategeeza nti yejjusa okubeera nti teyagoba Idi Amin kuva mu magye ng'Abangereza bwe baali bagambye. Mu kaseera bannabyabufuzi nga batandise okweyuzaayuza, naddala wakati wa Pulezidenti Muteesa ssaako ne Milton Obote, eyali omuduumizi w'amagye Brigadier Shaban Oporoti, Milton Obote yamugoba era n'amukwata n'okumugalira n'amuggalira. Ngono baali bamuteebereza okuba nti ali mu kwekobana ne bannabyabufuzi okwagala okuwamba gavumenti. Wabula abamu bagamba ensonga endala lwaki Brigadier Shaban Oporoti baamugoba kwe kuba nti ye yali munnamagye ate yasomako, ng'ate ebiseera ebyo ku lukalu lwa Africa bannamagye bangi nnyo baali bagufuddemu z'okuwamba gavumenti. Mu kifo kya Shaban Oporoti, Milton Obote yakiteekamu kano Idi Amin n'amwongera n'amadaala. Mu kusooka, Palamenti nayo yali esazeewo okubeera nga bagoba Idi Amin okuva mu magye, nga bali bagamba nti ono yeenyigira mu mivuyo gy'okubba golodi, amasanga ssaako n'emmwanyi. Nga kigambibwa nti abaakola ebikolobero bino ne Prime Minister Milton Obote yali omu ku bo, teeka kuba minisita abamu n'abantu abalala, nti era bino baabibba bwe baali nga beefudde abali mu kugezaako okununula Congo. Mu biseera Milton Obote bwe yawambira obuyinza ne ssemateeka n'amuggyawo, kinajjukirwa nti yali alagidde Idi Amin okubeera ng'alumba olubiri lwa Muteesa. Era ekyo bwe kyaggwa ono n'atandika okutema empenda engeri gy'agenda okwenyoreza mu bukulembeze. Era nga Idi Amin wano omukisa gwamujjira ne batandika okumuwa ebitiibwa eby'okumukumu. Amin bamufuula brigadier era ne bamukakasa ku bwa Command of Uganda Army, ssaako n'amagye g'omu bbanga. Tewayita kaseera kawanvu nnyo, bw'atyo Idi Amin ne bamwongera eddala n'afuuka Major General mu 1968. Yadde ng'Obote yakubiriza Defense Council yagenda maaso n'okwongera Idi Amin ranka, era yatwala akaseera okugenda ku ofiisi ya Idi Amin amuyozeeyoze. Era nga musajja mukulu Milton Obote bwe yagendera ku ofiisi ya Amin zaali ennaku nga 12 April 1968. Okusinziira engeri gye byali bitambulamu, Obote yawa nnyo Idi Amin obuyinza ssaako n'okumwesiga, wabula nga tamanyi nti ali mu kweyolera akabwa akagenda okumuluma amabega. Ono nga bamaze okumwongera eddala n'afuuka Major General, Amin yakyalako mu Israel ng'eyategeeza nga bw'agenze ku medical check-up ssaako n'ensonga z'ebyenjigiriza. Wabula ono yakoma mu Uganda ng'ennaku 25 Ogwokutaano 1968. Amin mu kukomawo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe abakungu ba gavumenti ab'enjawulo baamwaniriza, ng'era abamu ku bo kwe kwali Minister wa Defense Mr. Felix Onama, Chief General Service Officer Naplin Akenadoko, nga kwotadde yali akulanga ambassador wa Israel wano mu Uganda Mr. Y. Brian, nga kwotadde Deputy wa Amin Brigadier Sulaiman Hussein n'abalala. Mu kumwaniriza waliwo n'abazinyi okuva mu Uganda Army Unit ey'Emmagamaga. Ennyonyi Idi Amin gye yajjiramu yajja werekera ennyonyi za Uganda Air ez'amagye 2, era ng'ono olwava mu nnyonyi n'atandika okulambula ennyiriri z'abamagye. Nga wayise omwezi gumu, mu Septemba wa 1970, Major General Idi Amin Dada, komanda w'amagye g'eggwanga erya Uganda, n'afuna olugendo olulala okugenda mu United Arab Republic of Egypt. Ono bwe yava Egypt, yeeyongerayo okulamaga e Makka, era nga yategeeza nti olugendo luno lugenda kumufuula hajja akyasinze mu nsi yonna. Amin olunaku lwagenda mu Egypt, bwe yali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe abakungu ba gavumenti abawerako baamuwerekera, okwali minisita w'ensonga z'omunda Mr. Basiru Batalingaya, nga kwotadde ne minisita w'emirimu Mr. Shabani Nkutu.
Wabula olunaku Idi Amin lwe yakomawo wano mu Uganda terwategerekeka kubanga bwe yali ng'akyali bweru wa ggwanga engambo zaatandika okuvuuvuuma nga musajja mukulu ono Amin bw'agenda okukwatibwa bw'anaaba akomyewo wano mu ggwanga bamuvunaana okukozesa obubi ensimbi mu Ministry ya Defence. Nga ne Minisita wa Defence Felix Onama yali wakwatibwa oba agoberera ku nsonga y'emu yakubulankanya ssente. Idi Amin yeemulula mpola n'akomawo wano mu ggwanga era nga President Milton Obote yeekanga bwekanzi nga bamugambye nti komanda we yakomyewo. Mikwano gya Idi Amin wabula gyo gyali gimanyi Idi Amin lwagenda okukomawo. Wabula oluvannyuma byatambula nti Amin ono bwe yakomawo yagenda mu ofiisi ya Pulezidenti nga mu kugendayo yali yeetimbye eby'amagye nga kino kyatiisa musajja mukulu Obote ebyokukwata Amin n'abivaako. Era wano Amin yaddamu okubeera ng'atalaaga eggwanga mu Kampala ssaako n'ebitundu ebyetoolodde. Mu kitabo kya musajja mukulu Henry Chembe yali Private Secretary wa Milton Obote kye yatuma A State of Blood yategeeza nti mu kaseera ako gwe gwali omulundi gwe ogwasookera ddala okulaba musajja mukulu Amin ng'akozesa amagezi g'awatali muntu yenna ayinza kumuteebereza. Mu mwezi ogwaddako ogw'10/19 eggwanga lyali lirina emikolo ebiri egy'amaanyi era ng'omukolo ogusooka gwali gwakubeera nga bakyusa erinnya lya Yunivasite y'e Makerere okuva ku lya Makerere University of East Africa okudda Makerere University Kampala. Omukolo omulala gwali gw'ameefuga g'eggwanga. Ku mukolo ogwa Yunivasite y'e Makerere gwali yongera ku mwezi 8 ogw'10/19 era nga bakulembeze b'amawanga ag'enjawulo abawerera ddala basatu bali basuubira okubeera ku mukolo guno nga ku bo kwaliko President Jomo Kenyatta wa Republic of Kenya, President Julius Nyerere wa Republic of Tanzania ne President Kenneth Kaunda wa Republic of Zambia. Okusinziira ku musajja mukulu Lutalindwa agamba yayagala nnyo okubeera ku mukolo guno abakulembeze bano abalabeko butereevu. Ono yabukereza nkokola n'agenda ku gate ya Yunivasite y'e Makerere wabula nga teyali yekka waliwo namungi w'omuntu. Abagenyi ab'enjawulo baatandika okuyingira ku mukolo guno era nga n'abakulembeze baatuuka nga era buli ayitawo abakubira akajjambo. Baba bali awo bagenda okulaba nga ku bagenyi abazze kwe kwali ne Major General Idi Amin eyali omuduumizi w'amagye. Obutafaananako ng'abakungu abalala be bajja bavugira mu mmotoka za gavumenti ez'ekikungu. Ye musajja mukulu Idi Amin yajja yeevugira mmotoka ya Mercedes Benz okwali ne fulaga ya Uganda nga yeewuuba. Yajja yeevuga yekka era nga ye yayita ku sayidi ez'ennankulabi obutafaananako n'abagenyi balala bonna era nga kiteeberezebwa ono yali tayitiddwa ku mukolo guno. Idi Amin mu mmotoka ye yali alimu n'ekiyambi we era ng'ono olwatuuka yawubira abantu jjambo. Kyokka ekyewuunyisa abantu bwe balaba Idi Amin baakuba endulu ey'oluleekereeke n'okusinga abagenyi bonna abaali bayiseewo. Omukolo gw'e Makerere nga guwedde, omukolo ogwali gweddako gwe gwali ogwa Independence ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'ekkumi. Wabula ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba 1997 omukulembeze w'eggwanga Milton Obote yayogerako eri bannayuganda n'abategeeza ng'emikolo egyo bwe gyali gisaziddwamu. Ensonga gye yawa kwe kubeera nti Pulezidenti wa Egypt Abdel Gamel Nasser yali amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Era bw'atyo Milton Obote n'ategeeza nti tewagenda kubeerawo military parade, tewagenda kubeerawo mizannyo gyonna egyali gikolebwa ogeza ng'okusamba omupiira n'emirala. Ku mikolo egy'ameefuga g'eggwanga Milton Obote yabeeranga omugenyi omukulu. Gino Idi Amin n'akiikirira ab'amagye. President Abdel Nasser wa Egypt yali mukulembeze w'amaanyi ku lukalu luno olwa Africa era nga y'omu ku baatandikawo omukago ogwa Africa ogwa Organization of African Unity. Ono yali afudde ng'ennaku z'omwezi 28 Septemba 1997 era n'aziikibwa ng'ennaku z'omwezi 1 Oktoba. Wabula abantu beebuuza nti lwaki ameefuga g'eggwanga lino gaali gasazibwamu nga Nasser yamaze dda n'okuziikibwa nga ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda yali esindiseeyo abantu okugikiikirira okwali Shabani Nkutu ssaako ne Vincent Lwamalo. Wabula byatandika okuzunga nti ensonga lwaki musajja mukulu Milton Obote yasazizzaamu ebijaguzo bino kwe kubeera nti yali akimanyi bulungi nnyo nti Idi Amin tebagenda kumukkiriza ku mukolo guno. Yali atya butya abantu okukiraba nga Idi Amin tali ku mukolo batandika okubaako kye bateebereza. Kiteeberezebwa okuba nga Idi Amin yali yateekadde abakessi be mu bitongole by'ebyokwerinda mu Uganda. Era ng'omukolo gw'e Makerere ssaako ne Independence egyali giteekebwateekebwa waliwo ebigambo abakulu bano bye baali batandise okwogera ebyaleeteranga abantu okwewuunya. Era kijjukirwa
nti musajja mukulu Milton Obote omulundi gumu yavaayo n'ategeeza nga bw'atatya kubeera ng'awambibwa amagye. Era nga kye kimu ne musajja mukulu Idi Amin yavaayo n'ategeeza nga bw'atatya muntu yenna okuggyako Allah. Era olwa statement ezo abakulu bano ze baali bakozesa zaaleetera bannayuganda okutandika okutya nga balowooza eggwanga teriteredde. Kyokka myezi mitono nnyo okuva wano musajja mukulu Milton Obote yali ateekateeka kugenda Singapore.